Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Sijja kulimba sina bukafu naye bwe kibanga kyekyo, bwe kibanga kituufu kya nnaku nnyo. Bwe kibanga kituufu abaali mu agreement eyo ng'otandika ne Minister wa Finance kubanga yakebera agreement zina ne Attorney General. Abantu abalina okuteekebwa ku mukeeka batubuulire ddala ekintu ekyo kituufu. Nze ndowooza si kituufu, nze kankubuulire. Naye omuntu bw'ateekako omukono ku agreement ng'eyo kitegeeza nti muntu ensi eno tagirina mu mutima. Tosobola kuwayo kifaananyi kisaawe kyaffe. Era pulezidenti ate byonna biddayo we. Omanyi pulezidenti agendaga nti sinze nakikola nedda, ye mukulu wa executive, omuntu eyasayininga contract eyo nga bwebanga efaanana bwetyo kyannaku nnyo. Kyannaku. Kyekyoka kyenyinza okwogera. Kubanga kati nze contract sigimanyi, mpulira buwulizi. Ekyo kituufu kye bagamba. Bwe kibanga kituufu pulezidenti alina okuvaayo atubuulire. Ne minisita wa finance ne Attorney General. Mukulu, ebintu bya airline tubyogedde, omutawaana buli mu management engeri gye bagitambuzaamu. Omukulu ali wakati w'ekintu era ye pulezidenti. Pulezidenti alemedde ku bantu bamugamba tawulira, abantu abo babadde mu airline ne balemebwa. Kati tubadde tumusaba afune oba ino tiimu ya Uganda tugende kibayita outsourcing, tufune abantu okuva mu nsi endala bajje bakolongose airline yaffe. Kati ate airline etandise bulungi naye bagitta. Owulidde, mulimu abali mu kulya enguzi, mulimu abateekamu abantu baabwe. Tubeegayiridde management eremye eya Uganda Airline. Mr. President, tukwegayiridde funa abantu abatambuza airline. Tetwetaaga na board, twetaaga abantu batano tufune mu nsi endala nga ensi ezo zitandise airline bwe zikola batandikire airline yaffe. Mukama wange tulina ekizibu. Tulina ebyenfuna wano, tulina ebyobulwadde wano. Ebyenfuna ensi bigikosezza nnyo. Owulidde ssebo? Gundi ebyobulamu tumanye ekyokukola. Twetaaga amalagala abantu babeere bafune okugemebwa. Tuli ffenna ssebo? Kaakati omutawaana oguliwo gwe sinnabakulaba, abantu boogera nnyo. Bannabyabufuzi bali mu byabufuzi bya nursery school. Eddagala weeriri bakugambye nti mu bifo ebimu tebannabana abantu kugenda kugemebwa. Kaakati pulezidenti kyalina okukola ezo industries zaagala okuggulawo n'abali mu economy abasinga bagemebwe. In fact, it's human rights. Omuntu alina kukkiriza ssebo mu ssuula namba 4 mu ddembe ly'obwebange nakani bagiyita gundi article 23 oba olunyiriri 23 olukwata ku liberties. Bakugamba nti bwabeerawo obulwadde buyinza okusaasaanyizibwa naki eddembe lye bali kujjako ne basooka bawonya obulwadde. Tuli ffenna ssebo? Kaakati naawe genda ogikebere. Sura 4 kanyiri namba 23 article 23 1D bagikebere ekugamba bulungi kiri mu constitution. Government erina okukozesa obuyinza bwayo okulaba nti abantu bagemebwa. Nze mbadde nsaba government abali mu economy yennyini batandika okubagema. Ebyo badde politician eboogera abateme tumalira biseera, ate mwana nga aboogera bamala dde okubagema. Kyekisinga okuluma balimba abantu baffe. Mugende babageme abali mu university, abali mu economy, amalagala gyegali. Gwe tulekera abaleme kuga nti tegaliiwo nti ate nga abalala bagemebwa, ate nga gwe bakugaana okugenda okugemebwa. Abasinga okunkwasa ennaku be bamaze okugema. Abo bonna boogera bamala dde okubagema. Bya bulimba. Ne wano mu city council ne kati wenjogera mu city council bagema. Bya bulimba. Bayinza okubanga bagenda nga bali bagenze ku lanchi oba nga bagaddewo. Niye genda yo musawe ez'okumaza saa 3 saa 4 bajja kugema.
sekiriza ojja sirowooza nti grade B teyina ddagala ate grade B eri ku engine wegini awali eddagala oba site cancer erina tuyinza n'okukuba essimu kati sebo tukubeyo tukwate essimu tukube tuleme kuwulira abantu be boogera bano bapokopoko nze bantamye eddagala gyeriri Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'eri ne ku WhatsApp weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna enaakuyamba okweggyako olutwe okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa.